Inside Story Uganda, real source of political updates. Yokozesa nisobola okubeera nga tufuna kyoteesa ky'obuuzo ba kyowabula olunaku olwaleero. Well, Honorable Betty Nambooze, mu kaseera ng'abamu ku balina ennyonta y'enkyukakyuka abaga nti abavuganya mwali badde mwegatta bwegasi ne mubeera nga musobola okwogeza eddoboozi erimu mwe tulabe ebibiina bino ebiri mu kumerukawo, kino tekigenda kukosa mitima gy'abo abaagala mubeere nga mwegatta mulwanira enkyukakyuka nga muli kitole? Ekisooka ndowooza ekibuuzo ekyo ky'ombuuza nakikuddamu omulundi guli, naye ndowooza for emphasis kanyongere nkinyonnyole. Bw'olaba ennaku zino waliwo ebibiina ebimu bingi nnyo ebyo biweza 27 naye nga tomanyi nakumanya gye byali registalingibwa nabaani ababiregistalinga. Nga bwegambye nti okola n'omulaba akola ki? Okola n'omulaba akola. Era kyova bagamba nti akalina abiri kyova otekwa okuba nga weebasaako limu eddala ne lisigala nga likola ki? Nga litunula. Nti Museveni alina ekigambo kye bayita demystification. Yajja akyogera nti agenda ku demystifying the gun. Olabanga abakulembeze ab'ennono kye babakoze. Abakulembeze ab'ennono mulimu obukulembeze obw'ennono obuliko ne following ddala ng'olabira ddala buno obukulembeze bwa nnono. Niwe obaawo n'obupaatiike n'obusanga nga buli awo bupaatiike. Emirundi egisinga obukulembeze bwe buti obukulemberwa n'ab'amagye nosanga nga bafande ali awo kolo teri naamunyegako nti afande lwaki wenyigidde mu bino, bagenda bugenzi ne bamutikira ne bamukola ki ne bamuwa ne sente ngezo. Bwe twali tusoma enkozi eyo batusomesaako ku bulungi obuli mu radio stations ne TV stations okubeera nabyo nga bingi, naye ne batugamba nti waliwo ne gye bayita ekyo democratic dictatorship. That democratic dictatorship ye nakyemalira okugenda mu kiri ekirabika nga kyekiri democratic naye nakyozaamu nti ekiri democratic kwe kuleka wabeerewo eddembe ly'abamawulire. Wabeerewo buli afuna ssente ng'asobola buli muntu ne gyeyongera emikutu. Naye under democratic dictatorship bakikwata ekyo ne bamakinga sure nti wakyali mukutu gumalako ggwanga. Era gwe olugira bwoti n'oteekayo omukutu oluyingira bwoti okuva nga zifuuka za district oyingira bwoti mu district nga radio oba station ng'eyingiramu endala nga zigirwanyisa, bagenda basponsoringa everybody especially NRM cadres. Buli omu n'ateekayo akaledio kano koogera by'abasawo baganda, kano koogera by'abaki, kano kwegamba. At the end of the day tewali wantu naawa wosobola kugamba nti osobola okwogerera bannayuganda bonna ne bawulira. Eri political parties kifuuka ki nti bw'oba ogenda okuvuganya gavumenti eno kibeera too expensive. Ogenda nga weegula ku zirediyo ezimu zabala DC endala zabaki buli kintu ne bakyozaamu ne bakidemystifyinga ne bakisaanyaawo amakulu ne gakola ki. Lumu nakireeta ekirowoozo mu palamenti mbagamba bannange America erina radio stations butabala, erina ne TV stations butabala, naye waliwo gye bayita punch in time. At one moment bamakinga sure nti radio ezo zonna obwesedde ne TV zoogera ekigambo eki. That one moment buli mu America yenna aba awulira message egi emu. Nengamba bannange kati wano ndeeta amagezi gange ge najja enkozi tufunewo moment video zaffe we zisobola okuba nga zisobola okubeerako, kuba abasajja bagamba Abamerika nti singa wajjawo ekiseera oba batujju batulumbye nga twetaaga okugamba Abamerika nti bannange buli muntu waali kola bwoti naye nga ono awulira muziki oli awulira ki, gye bateekawo system eyo. Do you know eyasituka okumpakanya ekiteeso ekyo yali maama yennyini mukyala w'embuga yennyini
yasituka n'agamba nti ebintu ng'ebyo ebyo bannamboze bye baleetereza ebyo bakyalimu bagita ki okusula nga watamidde hangover y'obufuzi obwanna ffe ekintu kino twakita abantu babeere n'eddembe. That is what they call democratic dictatorship. That ebibiina by'obufuzi birungi nti ye wakati mu kufoominga ebirungi teekamu n'ebirala obifulaadinge. Kakati buli bayogera bannange twegatte, waliwo abajja ogaana definite nga tajja nakuwaayo mukisa wadde okuwuliriza kubanga ye tajjanga mu lwokano luno nkugambye ye Salgot mother kino ekintu kana akaana ke yazaala ogenda okakebera obutama nga bwa Museveni akayindo nga obugere nga bwa kana gwe ng'obugere bwa obugalo nga bufaanana Museveni gwe kakati akayindo nga kagundi ng'omanya nno kakati abo kati bw'obanga mwogambira nti nno mwegatte. So ono tagambye nti mu America eriyo ebibiina 13 ne Papa America basalawo nno ffe tukompitingira wano mu 2. So abalonzi abo era njagala ono okuddamu omulabula waliwo liyagamba mbu musiru munnabyabufuzi oyo musiru oyo munnabyabufuzi alowooza nti abantu ba bulijjo tebamanyi tebategeera because abantu bagezi gojja kuteekawo ebyo byonna naye bo olutalo bajja kujja balufunza paka we balufunziza. Well, civic education nnungi era twalijagadde tugiterawo ne ssente ne batagikola but eyo eyongera ku kiri omuntu Katonda kye yamutondamu ekisobola okugamba nti ani titubadde tuwagira wano entugga manya ntubadde tuwagira federo nga abantu bagamba twagala federo oli n'agamba nti teekawo pataawo giyise Federal Alliance ndowooza bali bonna abaagala federo bajja kujja ne batajja because bo bakukubyemu toki ne bakubala ne bagamba wadde tubadde twagala federo naye yemmanga tetukoze eki tetukkiridde nolowooza abantu nti oba bakyaye ebibiina bipya ate NUP nejja ate ne badduka ne bakola ki ne bagendayo. So bantu bamanye nti we are operating under that system oli gye yagamba democratic dictatorship nti buli wali ekintu bagenda bakyozaamu such that bannayuganda tebabeera na common voice. District ebyalo buli kamu kali too many everything nti Museveni yajja wano nga mu Uganda mulimu amawanga amatongole 16 nga bagawandiika in fact ku kisenge kya parliament bali bawandiikawo na 15 kubanga abalwenzululu bali bakyababalira wansi wani watolo kati olwaleero tuli ku more than 50 nti even clans mu bitundu ebimu what were your clans kakati byafuuka biki byafuuka amawanga ag'okumuliraano nago galina amawanga tribes wano kwegamba ekintu kyonna nakizingazinga nakikutamya nti gwe abadde agenda okugamba nti ffe ab'eggwanga lino Abaganda nga mukoma Nakasongola nga mukoma Bugerere nga mukomawa ayagala atuuke n'ekiseera agamba ab'Ebuvuma nti mwe muli baggwanga ddala agamba ab'Ekkoome muli baggwanga ddala njabba wa Bayibuli njabba wa rediyo nammwe muyimirizeewo olulimi lwammwe nammwe mwegatte. Kakati gwe bw'ojja ogamba nti bannanga abayagala Obuganda mugire mwegatte omanyi nti gwe wamuteekayo oli Saabanyala gwogamba mbu Ssaabasajja beegatte Obuganda bunywere no mwabanywezezza kye munywezezza ekiri main mulina genda mu maaso n'ekintu kyammwe ziri diversions oba agents of provocation agents abajja okujjamu nga mwekalakaasa ebyamazima ye yasooka n'okuba owa poliisi oguggo ku mutwe naye nga ye ekigendererwa kye yazze kuteekamu jjiya naawe obuukire omupoliisi gwe bakole ki gwe bakwate. So nagambye nti nze buli nnaku nyongera ne ŋŋamba bannayuganda nti nze mbeesiga weewaawo obwesiga obwo bujja kunyuma nnyo nga tufunye civic education naye naffe ffennyini bannabyabufuzi sekinoomu tetuteekwa kulinda nti electoral commission yokka yeteekwa okusomesa naffe tulina okwekolamu emirimu egisomesa abantu baffe kubanga luno tetuli kaweweevu tuli ku lutalo. Thank you. Charles, wakwenye ku civic education ne honorable najongedde okugyemphasizinga ejja etya under the circumstances. Kakembale njagala tenayogedde nenkaleka luli mu bbanga
nti Abamerika bagamba nti be batondosa Bin Laden niye yatuuka ekiseera n'akola ki waliwo naleetedde olugero lwa Kasenyanku nti omuntu bw'otuuka kusoberwa noba nga osobola n'okweteerawo nga gwe wenyini osobola n'okweteerawo abakuwakanya kitegeeza naawe wenyini orealizinze nti otuuse mu kaseera ak'okusoberwa mu bintu ebyo bye bagenda bateekawo wagenda tuuka ekiseera nga tebakyasobola bicontrolinga. Okay, good. Thank you. Charles. Chetuyina si kulonda. What we have is not an election. As envisaged in 1995 Constitution. You see, a really transition kuva 1986 when the NRA captured power. Kigambo kyabakozesa nekati bakyali mu kujaganya nti bawezeza emyaka bagenderana nga bakutubiza nekati tebabuzanga. But the National Resistance Army had promised okubuza mu myaka ena kati omugenzi Kanyihamba nikiza besi omugenzi Professor Kanyihamba nikiza besije ne baleeta motion eyongerayo NRA nga tegenze mu kulonda. So up to 1996 NRA tetwalonda. Kati 1994-95 akalulu ako akasiye kali kuza buyinza eri population eronde. Now obuyinza tebuddanga eri population. You don't have power. So bwoba toyina buyinza therefore tosobola kuwa buyinza. Omulimu gw'akalulu kuwa buyinza bw'oyina tosobola kuwa ekyo talina toyina. So I am against this system, this process. Nzingiwakanya sikalulu sire tuyina okuddayo ku conversation ya 1994-95. Now when that's done, but assuming kati tobola amutunulira organs nga electoral commission Munyagwa na electoral commission kati babanyisaganyiza ebigambo ku TV gwerinda ko gwe manyagibwe gwe kino gwe you get that's not an electoral commission, because an electoral commission mulimo gwayo gwa kulaga mu mazima ekivudde eri the sovereign. And ayakola etteeka erya electoral commission na bino ebintu by'obululu was so clever because mbadde mbigoberera. I've been behind the scenes there nga mbiraba ekimu bakireka naye nti kino bajja kukikozesa mu biseera ebirijja. Kakati tugamba bw'ogenda mu electoral commission to stand for president, one weetaaga mikono ebiri n'abo abagenda okunominatinga. You get those ones have to be there physically bakunominating and balina form gye basayininga ebigambo byayo biri clear, balina okuba nga bakumanyi nze am nominating Munyagwa for president n'ensayininga. Kakati ne bali 10 there is a form gye basayininga eyina ebigambo byayo the citation yayo that they are in support of the nomination. And it's a constitutional issue. It's not statutory, it's constitutional. Oyina okuba n'emikono 10 of registered voters, not 99, not 10. Now electoral commission kati ate neyeewa obuyinza to verify emikono egyo, but wenjogererayo n'abagenda okwesimba you don't have forms. Okay. Tosobola kuzifuna oba App Store installinga app eya Afra Mobile nosobola okulaba programs ez'enjawulo n'emikutu egy'enjawulo ng'oyitako Afra Mobile ate nga kati olina n'omukisa okulaba by'osubiddwa tugeze program ezibaddewo ku makya leero oba ezabaddewo olunaku olwajjo odda buzzi mabega nosobola okulaba mukaddeko konna. Afra Mobile gijje ku
Apple Store oba Google Play Store. Well, bwana Romushana badde otandika okunyonyola. Eso badde ngamba bw'ogobera ebyafaayo mu bufuzi obw'edda waba Herode obwatta abaana. Naye nga Katonda bw'ataasa omwana Egypt. Omuzadde omulungi anoonya omwana. That's why Mother Maria ne Joseph banoonya omwana. And Jesus Christ agamba obwakabaka bwa Katonda bwabo mubaleke bajje mwana. Naye kati bw'olaba ekiri mu Gaza, Israel eri mu kutta bwana. Ensi tuli mu kutta bwana. Ne bw'ogenda mu byobufuzi byaffe tolaba nti ensira n'okulowooza tubitadde ku baana, tubitadde ku next generation ezikola ki ezijja. Ffena twetunuulira, buli omu atunuulira lubuto lwe. Abaagezezaako katono nnyo atunuulira mwana we, n'atatunuulira nti omwana muzimbamu ntya ng'ensigo ayambe abaana abalijja obakolere abaana abalijja. Kati ekikutwala eri mukulu Museveni n'ebibiina by'obadde oyogerako, that ekibiina oba bintu bya mukulu Museveni byaliko must be about an idea. Ekirina okukulembera kyekirowoozo nga bwe ngambye kino kirowoozo kyenkuleetedde eky'abaana. What you call a child. Omuntu atunuulira ensi, atunuulira future, aba atunuulira mwana. So mukulu Museveni bw'aba atambula gy'atambula tali mu PDM. No, ali mu kunoonya kalulu, is politicking. Nga bw'olaba nti omuntu ogenze kuziika naye tolumirwa afiiriddwa. You don't have any pain. Kuba obulamu bwo yagenze but onoonya kalulu. Obadde onoonya abantu abazze mu kuziika. In other words, esaala eri singa bafa bangi n'obeera ng'ofuna abaziika. Waliwo omulambo omusava, ogwo omusava ogwo gufuna. Pause buleese bangi. So PDM singa mukulu Museveni tali mu politicking yandibadde atunula whether PDM asente abazifunye bannaku bayinike, because this was accessed finance by the most poor. Beyayitanga kida kyonka. Singa omulaba nti anoonya n'agamba wano nyina lisiti y'abantu 100 mu paalisha eno, the most poor PDM at least ku 5 of the most poor waliwo abaafunye. Bwe baafunye naawe bayingidde money economy, then you would say yes ali ku PDM. But olaba byalimu butale byalimu kugamba is for those who are already in the money economy anoonya kalulu. So the same is true with na bino ebibiina byobadde oyogerako, but nga sinakutwala eyo in 1980 bwetwasooka okukuba kalulu after Amin's time, that's almost 10 years. Is Idi Amin. Twali bakuddamu kukuba kalulu in 1985 naye tekaabaawo because of Tito Kero's lutwa. So I can say Tito Kero yayimiriza akalulu. Tetwaddamu kulonda until 1994. That's when we had the general election in a Yakola constituent assembly. Kikalulu kenesimbamu. So those are 15 years since 1980. Nga Uganda teri mukola ki? Teri mukulonda. And okuva olwo tetwadda mu bibiina since 1996. For almost 20 years, Museveni gyafugidde okudda mu bibiina. But kyayita movement system gye twatambuliramu nga alwana nnyo abantu okuba ne symbol, because there was no symbol for movement system. It's individual merit. But ye nga agamba bwe muba mulonda oyo ow'ekikofiire, omugurusi ow'ekikofiire kyakozesa ewaffe, because n'abantu baali tebamanyi na kulonda. They were using thumbprint nga bategeeramu katono bakozesa tiki, but abangi ekinkumu. Naye nga n'ekinkumu ng'abantu bano balonda banaabalondera
you get kati ye mukulu Museveni abantu tebajja nekifaananyi kye because his posters zaali everywhere nga teziinaako na ibikolite embalabe pimple they were so clean very beautiful naye nga ziri everywhere but si nga takimatira ng'amanyi nti abantu tebajja kutegeera ki feesi ye but kakozesa enkofiire ogwo omugulu siwa kikofiire. Now bwe buyingira ebibiina nanya simbo ky'omuntu enamwanguyira okutegeera atali si buli omu ajja kutegeera baasi. So omuntu atasobola kutegeera simbo naye ng'olaba lutalo okufuna simbo gy'ategeera anaategeera atya ana idea because political parties are about ideas. Zisuubula idea zisuubula ekirowoozo n'okuziyingiramu oziyingiramu lwa idea nogamba I'm going to this political party because this political party eyina idea bweti. Kati waliwo Republicans they don't want state a lot of state involvement. You get kyewandise freedom they are moving towards then olabagamba no we need high taxation. Abagagga mubateekeko emisolo mingi nnyo tusobole okuba ne programs ez'abaavu. Nayo it's an idea. Abagagga bagamba mutukendeeze emisolo z'abagagga capital esobole okukola amagoba industries eyongere. Then now there is also another idea nti abagagga abalina factories muwe emisaala emirungi nnyo nga mingi eri abakozi basobole okufuuka akatale for the products ebikolwa ki. All those are ideas. So abagunjufu bazimba ebibiina on ideas. You get to know the Conservatives of Britain kino kye bayimirirako. The Labour Party in Britain kino kyekoze ki kino kyeyimiriddeko. Then there are also those that are emerging on nationalism. Zigamba bagwira mutuviire zigamba temujja tezaagala immigrants abantu abasenga. All those are ideas. But omuntu atalina capacity okulonda olaba munyago babonabona n'ensaniya nalayo bampuuga banoonya emiyembe. You get so if you are still struggling with a symbol how will you trade an idea? So mu mind z'abantu temuli bibiina because they don't know them. Kati kino nekikuwa ensonga bbiri where that man is a disaster gobadde oyogera naye omwogezi w'akakiiko by'okulonda. Yes, he's a disaster. Why? Because balina okukola two things, one civic education and voter education. Kati olaba akyayagala kuyigiriza munyagwa engeri gye bakyusa erinnya omanya kati there is this process, there is gazettement, there is what. Oyo omulonzi wennyine wamusomeseza ekibiina kyeki. That's one. Two, balonda ki. Because you see omulimu gwa media kwe kuleeta alternatives. The alternatives si bantu si banamboze balwa omushana bakeija. No, the alternatives are the ideas bayina. Neba ideas z'abantu. You see kyengamba kano okyabuze manyi neetaaga myaka 15 okunywa n'okitegeera. So what you sell by the okulonda aganyirwamu mu kufuna information is not the elected. Nanyini kalulu ye mulonzi. Sigamba nanyini kalulu sigoba wada kalulu mu nkumiro obululu bwange no bakuuma kalulu k'omulonzi because but omulonzi bw'aba agenda kusalawo omulimu gwa media kumuleetera alternatives. The alternatives are the ideas. You get ideas bankiyita ntya ebirowoozo but on a problem. So you define a problem kyola Museveni agayagamba manyi kakati sente ntono therefore tukole prioritization. Tubeko bye tujjamu tubiteekeko ensera oba infrastructure enguudo oba kino because there is little money. Katono ebyo yabivaako aga sente nnyina I now have money hakati mukole ekibiina mbawe mukole ekibiina because he now went for politicking. Takyali leader of ideas. Yali w'amaanyi nnyo nga yimiridde kwa ideas. Kati munafu nnyo because it's built on material. Okay. Now so there you don't have parties. Actually mbadde mpuliriza Putin mwe yatuse n'agamba nze nali ndowooza ebizibu bya Russia
USSR ne America or West, it was on ideology. Kati nkitegedde tekyali ideology, it is interests. So what are our interests? Fwe tufuniramu wa. That's why Mnyagwa is saying, tunolusania, fena tuliire wamu. It's all about eating. And he's right. The dominant thought, the dominant thought of political elite in Uganda is kulia, sharing the cake. It's not about cake tujukola tutia. How would we even defend this cake? Because walona abagalo kujikujanga konga bava wabwero. Ebyo nate tubitunulira. So, but around me manyinda bawenda you are very uncomfortable because siri musiyunguzi. But around me on comment on issue of Nambozi. Waliwo ebibiina ebituufu, waliwo ebibiina ebitali bituufu. Abamaga balonda mujja kukola mulina amagezi mujja kukola. Waliwo abenkyukakyuka waliwo izo tags mwe muzeewa. Because why do you want to think you are correct, others are incorrect? No kuja mbongo why? It's because the tuli kwa idea. Chowa mbuza you want to remove Museveni, then you do what? Go muja on and then you do what? You see, those are the contradictions about what the Afghan. Ekizibu cha Uganda is obot muje on. Ekizibu cha Rwanda is Habyarimana. Okay. Bukuru Kagama mujewo n'okumuta Habyarimana bamuta ebizibu bya Rwanda byagwa. So if you say problems are Uganda is Museveni bwo mujja ebizibu bya Uganda bijja kabiweddewo, because that's what you also thought. Nti ekizibu kya Uganda was Obote and UPC. Ya mujjawo kati ebizibu biweddewo. Are we better? Is he comfortable? Is he relaxed? So it's the definition of the problem. But if you are talking about an occupation, which I believe Uganda is occupied, then you need a united political front. Right? You need a united political front. And the united political front, tebagiteesako. Vietnam okubeera omu yejje ku America tebiri mu kuteesa. Nobody is going to come and beg you, let's take this line. Because mwena mukanya on the most minimum, recovery of sovereignty and the recovery of the economy. Those are the most minimum. Mwedize obuyinza, mwedize sovereignty, bwemala okwedeza sovereignty because muvudde mu lutalo, the economy recovers. Kati kwewe tetawali kuteesa, you deviate, you are an enemy, you're killed. So bwabanga toyina capacity, imposing and that idea, kwekola omu, then you don't even need to begin looking into the others. Thank you. Harold. Yingira mwana ombuli ekyolowooza gwe omukuba kulembeze mu kibiina ekijja ekya PFF. Neyanza nnyo neyanzeege njja kutwala mukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwetukola obuwambe bwa kuno naddala mu PFF. Enkya tugenda kugula ofiisi ya PFF eyowakiso ekirinnya kira, ate njagala n'okulamusa mikwano gyange mwenna ab'e Nansana munisipaali kyetugenda kufuuka eddoboozi. Ensonga nziwulidde naye simanyi lwaki mu mawulire mwogera ebibiina ebipya. Ndowooza apparently ekibiina kati ekipya kiri kimu, PFF. People of the FDC. No, it's the only registered from point of starting. Yoka a new party. In the recent past ojagattako oba ne aunt. No, nedda ate njagala ate kati nkwesiga. Si a delegate mateeka gano mwakola ogakola ki ogategera bulungi. Uganda eyina ebibiina 27. Ebiri mu pipeline biri ebibiina 7. Tanzania eyina ebibiina 22. Kenya eyina ebibiina 13. America eyina ebibiina 393. UK eyina ebibiina 393. America eyina 50. India eyina ebibiina 27,900. That is how spread. Kati ekizibu ekiri wano banaye badde bakikonawo ng'example ne batakijjaayo kyekizibu kya civic education.
Kenya yomugezaako okubifunza mu constitution yaabwe bakkiriza musobola okwegatta ne mwetuuma erinnya limukozesa mu kampeyini eyo naye nga munda mu mukago ogwo gulimu ebibiina bingi naye ne mugamba twegasse wano ebibiina 20 naye tujja kweyita NBS naye nga mu NBS mulimu ki nga bwolaba mulina Next Media naye nga mulimu abantu ab'enjawulo. Yes, Abamerika bo kye baakola bwe baalaba nga ebibiina bifuuse bingi bademocrat ne barepublican bakola endagaano eyaabwe babiri bwebeera TV debate bokka kyovula gwoyinza n'okulowooza nti abeesimbawo kuba president bali aba babiri naye nga babeerayo ki wansi babanyigireyo kati ali n'amawulire kati beewaabwe gajja ne galondamu aba gali sponsored nti gatunulira abo babiri naye nga ewabeerayo era oluusi ne ku dipenda ajaga nti bw'otafune point ezifaanagana bwe ziti tojja nakukkirizibwa kukubaganya birowoozo. Nze ndowooza kuba bw'otunye ebibiina 27 ebiri mu ggwanga naddala ebirala nga biri eyo bise kuba there was a time ng'okujjasange ekibiina kyali kyangu wali osobola okutuula wansi n'owandiika amannya waliwo yaŋŋamba omu yawandika ekibiina ky'ebifuzi nga nti natuula wansi kompyuta yange ne mmanyamba abetteeso babya neki ti amannya gaabwe bwegati n'aganoonya agattako bugasiga ddiini n'amanya nti bwengenda Zaire Gindi bwengenda e Masaka babeera bwe bati najjuza n'owaayo. Kakati wano right ya association ne bagituga kati nga bwolaba embeera anti gye yayitamu okuregistaringa ekibiina gye twabbe ekimaakinga ne bannaffe n'embeera ffe gye baatuyisizaamu nti olina okuba nga olina hard skin okugamba mu ŋŋenda nkoleki bigisalinga ekibiina so kyova ndi kati olaba nti abantu agenda n'ayingira ekibiina kati nga munyagono ng'ekibiina ekirala ne mugamba naye tuzze wano mu kibiina ekirala tulowooza ntwetaaga tukituume erinnya erifaanagana bwe riti going forward lifaanagane n'obudde wali mabega dipiro wali balowooza nti mbw'osanga simbo y'enkumbi mu modern era bw'oginyumiza abawagizi abasinga obungi bayinza oba tebaasociatinga nayo naye ng'ate mu nkaaga yali nga bw'oyogera ku nkumbi okola ki otegeerekeka. So nze ekyendowooza ekyetaagiza singa waliwo civic education buli omu n'agenda mu katale k'ebyobufuzi kyanambozi agende baali badde basunsula naye bannayuganda tebabadde civic competence obwo obusobozi obusobola okutunuulira abantu ani asinga. Kakati neosanga nti abantu abasinga kati okuwagira mu Uganda bali sentimental emotions olina okunoonya oli bw'omusembya mu ngeri etali ya nsonga bw'osanga obbiwo n'omugamba nti obbi twasoma ffenna egindi bw'osanga gwe mwava nekalakamu n'okwogera bw'osanga kati nga ffe abalina abalongo n'osanga omulongo nti nze mba kitaawo kakati oli n'anoonya enso bw'osanga w'eddiini yo n'omugamba munnange omanyi tuli ba ddiini ki kati n'osanga the real issues. Nali njogera ne mukyala Birete Dr. Birete Sarah Birete yawandikira iseeyo ng'agisaba olukusa mu 2021 nga kamaze okuggwa mbunyina ne bannange batukirira tugenda tutambula mu Uganda nga tusomesa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe obuvunaanyizibwa bwa gavumenti n'abakulembeze tebaddamu kubaddamu wadde okubaddamu ebbaluwa ya layini emu essimu baafuna ya ISO nga yebabuuza lwaki baagala okusomesa abantu baleete proposal bagitunuulire mukyala Birete n'agaana okugitwalayo. So ekyo Mwai Museveni ne famire ye nga bakiinamu ekigendererwa ekyokuba nti abantu babeera ku level ey'obutala bintu bigenda mu maaso ne babeera manipulated kati babeera mu mbeera efaanana bwetyo obusonga obutono basobola bugoberera ne bava ku nsonga ennene. Jjo nabadde ku mufu egombe eyo waliwo mukadde waffe Ssebuggwawo yafiiriddwa muwala we kati bwe nabadde njogera ng'aliwo abeena abali wano nga balina enduulu gye bakuba
nga kibagendera abantu balema kuwuliza byokola kyebyogera era nembagamba kati mmwe temukwalifaana kubeera benaremu nabuuza ani yalesa akakaddeeka nga taliyo nabuuza muli so n'olwekyo nti twetaaga civic education as a matter of fact kuba wanaabeerawo civic education yejja kutegeera nti enjawulo ki eri wakati wange ne mukyala Nambooza ali mu Nopu kati ne President Munyagwa ali mu Common Man's what Party n'ali mu DP n'awala kati omuntu afune ekibiina kye yeegattako olw'ensonga naye kati kyogenda okulaba nti mu Uganda twagenda kubeera ebibiina by'obufuzi naye olabe nga ate abantu abatunyanga individual merit nti oli bw'aba awulidde akwagadde nga bwatu bwagenda okuwa ki akalulu kakati nti you must have an intense campaign oba n'abantu akujja nti asobole okukwawula naye kati azovunawo nga bwetunuulira amazzi bwe gali nti omuntu agenda kubeera nga ggwe nti nga kubanga kati ng'olwaleero lw'omusana agambye Mwai Museveni yabadde akuba campaign agenda kumala wiiki namba ng'ali mu Kampala aze yeetooloola kati mwabalala abawadde obudde butono ate bwendowooza ayinza okukola amaliza campaign okuteekawo ate ekintu ekyongera okubukoza olabe nti okugenda okwogera n'abantu okwawula muno enjawulo y'ono yaani ani gwe tufunamu nga kinga abantu ate namwe amawulire mwetaaga muyambe ensi mukwate police platform zaffe nga ffe tetulinawo kati ngano mwina Friday gundi ya mutunuulire baani abali solid kubanga bannamwe twalanga abatalina side singa mukola omulimu ogwo Uganda mujja kuba mugikoze eki kuba kati ffe bw'otuleeta wano nja kujja ndifendinge PFF mukyala Nambooza adifendinge Nuupu adifendinge Common Man's Party kati mwami Rwomushana ajja afuuke technical at the end of the day munansooli gwe twetaaga okuyamba okulaba okutegeera nti bano bonna beeyagaliza naye kiki abalina ekyo wadde nga beeyagaliza naffe kyetufunamu. Mubarak Munyagwa mu lutalo n'olw'okukyusa obukulembeze solution eri mu kutandika bibiina byabufuzi bijja. Yes, kati nakyo ekyo kyetaaga nga tufunye ettabamiruko wawamu nga ffe abali ku ludda oluvuganya ne tukiwa a thorough debate naye wona okibuuza individually. Yes, kakati kansooke ntereezeemu katono Honorable Rwomushana nga bwanyonyodde olusaniya atumise representinze nti byakulya buli Professor Namara chairperson wa Electoral Commission yaffe stroke campaigns director w'ekibiina anyonyodde bulungi naye nja kumwesimu ya Honorable Rwomushana amuyise mu nsonga y'olusaniya lutegeeza. Yes, that's okay. No, I just love what I'm seeing. Sina problem nacho. Number 2, nsaba kano kayise nti fairness matters. Equity matters. Justice byabakama musaba nti wabeerewo fairness. Nagezaako kumulaba enfunda eziwerako ne baŋŋamba tusobola mulaba nti abagambye ajja kunkubira. Emirundi gye nakagenda nalinda essimu n'engiteeka mu kibatu sirabangako simu ya justice byabakama. So fairness matters. Kakati waliwo buli kibiina kiba ne ideology. Kakati exactly ate ne strategy. Waliwo as a matter of strategy abalowooza nti constitution ya Uganda eri very clear nti omuntu okufuna okutwalwa president yeetaaga 50% plus 1 vote. Nga waliwo abalina school of thought egamba nti buli kibiina kikwate we kisobola to stretching a president Museveni alosing a grip. Nga neera nabo bw'obawuliriza balina point akugamba oteekawo candidate omu oli anamukurampingire waka yeetaaga just one battalion oba one what ey'abasirikale. Singa oleeta bacandidates 7 ajja kwetaaga battalions 7 to cramp them down. Nga bo bakugamba nti no buli kibiina ki-operating and they just take lines of communication to minimize on the clash obeera nga mukoonagana. You get the point. Waliwo agamba tuteekewo candidate omu ffenna tumudde emabega. Naye ekyo wano Uganda tekiri practical. Kenya bakinoonyeza solution. Uganda ekibiina osanga kirina interests nyingi okuva waggulu paka wansi. Osanga party leaders amu beesimbye ku MP.
kati ebibiina byagala okugatta ebibiri nga walimu ayagala obwa president wali ayagala obwa president oba wakagattula ebya president wali ayagala obwempi nona ayagala bwempi wali ayagala obwa chairman local government position wali ajagala ate nga oyina kankunyonyole olwaleero ennaku z'omwezi limeka enkya ye deadline yabagenda okwesimba ku bwempi okutwala empapula zaabwe ku electoral commission ez'obuyigiriza nkubuli agenda okyetegerese ku Secretary General. You need the verification from UNEB. By the way, did you go to the electoral commission and verify and clarify? I have the letter. Okay, that is fine. Nedambade yatuyamba abantu isi actually mwali mukyunguzi yagenda na interpreting ebaluwa ya mukama we wrongly ng'alinga ategeeza nti buli muntu yenna agenda okwesimba atwale ki empapula at gundi number 4 point number 4 mu ebaluwa ye gundi paragraph 4 ekulaga agamba nti abantu bonna nga wasomera ne Uganda ng'olina senior 4 ne senior 6 you are not one of the people who are supposed to go and verify information ngifunye naye njagala ojjukire njagala